إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. tumwebaza omutonzi waffe omulungi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala eyatutonda n'atuteeka ku nsi kuno ng'omulamwa gumanyiddwa. Yagutegeeza abantu mu bigambo ebisinga okutegeerekeka obulungi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teriyo nsonga yonna lwaki natonda abantu n'amajinni okujjako ebintu ebyo byatondebwa olw'okunsinza. Nga bwe mukimanyi nti okujjulula kwonna okujja oluvannyuma lw'okugaana, okujjulula kwonna okujja oluvannyuma lw'okugaana yenjogera esingira ddala okukomeka mu lulimi oluwarabu, hatta ne mu nnimi esigadde zonna. Era nu faida giwandiike. Okujjulula kwonna okujja oluvannyuma lw'okumenyawo, okujjulula kwonna okujja oluvannyuma lw'okumenyawo yenjogera esinga okukomeka, yenjogera esinga okukomeka, era yenjogera Allah subhanahu wa ta'ala gye yakozesa ng'atubuulira omulamwa gw'okutondebwa kwaffe. Singa omuntu agamba kati ndi kumenyawo, sazze olai bwamenyewo okujja sazze okujjako lwa bbanja. Kakati byonna byokola bikole naye ng'omanyi nti oba omuwadde bigundi oba omufumbidde enkoko oba okoze otya, gwe manya nti byonna omulamwa gwe lwaki waali awo ayagala kantu ke. Sazze okujjako lwa bbanja. Tundaba munnanga neetala ngenzeeko mbuza ku mutaawe, ngenzeeko ngize ekyanzije Kampala bbanja. Sazze okujjako lwa bbanja, sazze okwo kumenyawo, si bwe kiri? Kati okujjako okwo kwe kujjulula. Naam, ajjuludde muki? Ajjuludde bbanja. Sazze teri nsonga ndala yonna yandeese, okujjako lwa bbanja. Kati ekyo bw'okimanya gwedduka emisiri otandike kusala amagezi engeri gy'ofuna sente ze ozimuwe. Toga nti engeri gyatuddeko wano netunyumya, engeri gye tulidde ekyemisana masha Allah, engeri gye sazze kulya mmereyo, webale okulya ekyemisana leeta tulye, emboozi tunyumye, tugende kutulambuleko negundi, naye gwe manya sazze okujjako lwaki? Kitegerekese. Kakati nga tonnateekateeka nsonga ya muleese eyo, byonna by'oba okola oba oli wabweru wa mulamwa. Kitegereka? Naye ate omulamwa bw'ogutuukiriza ezibbanja zokasomanganya nti ziri wano muki? Mu nsawo. Kati ate awo musobola n'okufumbalisa ekkoko, olisobola n'okusala embuzi, musobola n'okunyumya embuzi, byonna naye ng'omulamwa gwamuleese gw'oguli luddawa? Ogulina guli mu nsawo. Oba ebbanja li wali mukwasizza dda, sente wazimukwasizza dda zakubanja. Kati eyo yennyini yenjogera Allah gyakozesa mu Qur'an. Saatonda bantu wadde amajinni, okwo si kwe kumenyawo, okujjako okwe kujjulula lwa kunsinza. Kitegeeza ki? Gwe kasita bukeesa
manya nti nno mu nsi muno neetaaga okulya, neetaaga okwambala, neetaaga okusoma, neetaaga bingi bye weetaaga byonna. Naye ebbanga ly'omala ng'eki ekyokusinza tonnakikola, oli wabweru wa mulamwa. Kitegerekese? Kitegerekese? Kubanga ye eyakutonda. Tewaliwo nsonga lwaki kye bayita omuntu weekiri okujjako lwa kusinza Allah. Bukedde ku makya osadde subuhi, naam, khalas. Obwongo bwo butambuza era mutima ogugamba nti nno dhuhuri bwetuuka ngenda kugisaala, naam, oli ku mulamwa. Zimba, wuba omuyiko, wuba enkumbi, vuba, yigga, buli kyonna kyokola gwekola naye nga gw'omanya nti bwe weefuuza ku mulamwa guli nyimiriddewa. Ku mulamwa guli gwo nyimiriddewa. Bwe buwungeera ng'ozzaako akatambi emabega, subuhi nagisadde, dhuhuri nagisadde, asiri, magharibi, isha, alhamdulillah. Nabisadde ne saabisaalidde mu jamaa ng'ovuleeta istighfar, omulamwa gwakendeddemu, tegwajjudde bulungi. Kitegerekeka? Wahakadha wahakadha. Saatonda bantu wadde amajinni okujjako lwa kunsinza. Ekitonde kye bayita omuntu tewaliiwo nsonga yonna lwaki Allah yakitonda okujjako lwakola ki? Lwa kumusinza. Faibu ate nga waliwo ente, nga waliwo endiga, nga waliwo envunyu, nga waliwo ekisaanye, nga waliwo eki, nga waliwo eki. Ebyo byonna Allah yabitondera muntu. Byonna ebyo Allah yabitondera ki? Muntu. Yagamba ati Allah huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah yoyo eyabatondera mu abantu byonna ebiri muki? Either mubiinamu emigaso egiri physical nga ente, byonna ebyayo bimanyiddwa, tewali kitalina mugaso ku nte. Embuzi, embwa, eŋŋamiya, enkoko, byonna waliwo ebimuinamu emigaso egy'obwongo. Naam, okusiriikirira n'otunuulira olusozi n'ogaa subhanallah, Allah nga wakitiibwa, nga mugulumivu bw'aba yatonda ekitonde bwe kiti, ye obugulumivu bwenkana, obugulumivu bwe bwenkanawa. Naam, n'osiriikirira n'oddeyo mu nsiko otambula n'olaba obuuka obulina zikkala ennungi, obutoneetone, amabala amalungi. Allah nga mugagga, buno buli eno tewali naabutaako birowoozo naye nga kambadde kooti enyirivu bweti. Naam, Allah nga mugagga, singa bubadde bukulu nno yali buteese wali mu kibuga ne buli eno mu nsiko wahakadha. Kitegereka? Noba n'emigaso egy'obwongo n'emigaso egiri physical mu buli kyonna Allah kyatonda. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Kitegereka? N'olwekyo omulamu ogwo mukulu nnyo okubeera ng'omuntu wonna waali yeebala. Kye bayita omuntu tekirina ky'omugaso gwonna. Ye omuntu talina mugaso kasita abeera nga tasinza Allah. Tagamba nti nno tukoze enguudo, simanya tukoze tutya. Abakatoliki bagamba nti Mukama yatutonda tuli ensi. So bagamba tuli ensi, amakulu tuli bimuli bya Katonda ku nsi, kati twatondebwa kulya nsi. La, omuntu yatondebwa liya'budun. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bw'okikola alhamdulillah. Gw'omugaso gw'ente ogutegedde, ogwa kino ogutegedde. Ebyo na Allah bitonde olw'okuba ggwe. Ate ggwe Allah yakutondera ki? Kumusinza. Bw'omusinza oli ku mulamwa. Kakati ng'ensonga eno njagala ngiveeko tugende ku mulamwa gwaffe ogwa darusu yaffe eya manhaji salikin, ku nsonga ya zaka gye tukyaliko. Omuntu ayinza okugamba buli muntu alina amagezi agasinza Allah. Oba waliwo ekika ky'abantu nga kyawansi nnyo obwongo era nga kyafuluma ku rada yaabo Allah bagenda okuvunaana okuba nti bamusinza. Seka Lukman, buli muntu alina amagezi agasobola okusinza Allah, agasobola okutegeera Allah. Waliwo abatagalina. Ngani? Ngera bola batamusinza. Tebamusinza lwa butaba na magezi gasobola kumusinza. Singa badde bagadde gakozesa bamusinze. Babagainanga tebagakozesa bukozesa. Ekyokubiri kyekyo. Bakasirwa abatayiika ndusu. Abayiika endusu abo. Kakati kino kikwate owange gwe w'ekitiibwa omukkiriza.
teriyo makhuluqu teriyo kitonde kiyitibwa ki kiyitibwa muntu okujjako nga kiri mu mbeera omwarabu gyayita fuqdan alwa'i nga amagezi tegakola gatya tegaliiwo ekifulumyamu bano wammanga kifulumyamu omulalu kati mu balalu omwe mugendera noono bayogeddeko babaganda bayita bakasiru kasiru omuganda aba ategeeza omu ku bantu ab'emirundi ebiri kasiru aba tayogera oyo si gwe twogerako wabula waliwo bayita bakasiru bano abayiika endusu tawulira tategeera ali awo yenna ayiika buyisi abamu bamanyi bamuyita batya era bamuyita kasiru era bamuyita kasiru oyo yennyini nnyini kakati abo abantu balimu levels mpitirivu buli level efuna erinnya naam kati omulalu physically omulalu physically aba alinganga abantu abasigadde atambula wamaanyi mulamu akola atya naye amagezi gafunyemu obuzibu kitegereka kati abalalu abo okusinziira kugenda kwa netiwaaka kwekusinziira nerinnya kwelisinziira okumuyita bwaba yaviirawo ddala netiwaaka oyo mulalu bwabanga alinganga kwegamba eringanga eyagala okujja bwegala okujja oyo zonto naam kakati ne bagendera ddala okutuuka kuonaayiika mutegedde oyo ayiika yasembereyo ddala okubeera ku leve yaki eyawansi abeeraawo mubamanyi naam ayiika endusu tategeera takola ati ali awo ereve esinga ddala okubeera eyawansi kubanga oyo oli omulalu asobola kunogira bwoti abamu omwezi nga gumu ebiri nga subhana network ezeeko ng'atambula akola atya tugakanangazeeyo mbulalu zonto ye abakima n'amazzi babya ne ku maduuka nga batuma sukaali akola atya bw'atyo mu ngeri efaanako bwetyo kakati abo bonna abo bonna bagattibwa okubeera nti nno obusiraamu tebubabanja naye ate bonna abo tebalina kifo kirala gye bagenda okuggyako either mu muliro oba mu jjana teriyo atalina mugabo ku kimu ku ebyo ebibiri either wa mu jjana oba wamuki oba wa muliro amma obulalu y'omulalu bw'abanga yalaluka bukulu obusiraamu bumuvunaana okutuuka awo we yalalukira bw'aba takomyewo tiyagenda ogweddalo nga wa myaka 3 afaanana ng'omuntu yafiira ku myaka 3 yafiira ku myaka 3 alina omugabo kujjana oba ku muliro naam yafiira ku myaka 2 yali waggulu wa buloogu yali ku mbeera ki kati yalalukira ku myaka 2 3 5 oyo we yalalukira embeera ye efaanana ng'omuntu yafiira ku myaka egyo kiyafiirako bw'abanga yali mulongoosa bw'abanga yali mwonoonyi bw'abanga yagatta ebibiri kitegereka bulungi awo minzaani esinza okuzitowa ye mutwala kitegerekese oyo omu ye tumulabye waliwo ataafuna ku magezi okuva yakola atya okuva yazaalibwa kati oyo asobola okutwaliramu bano bonna betwogedde era mu ngeri yemu sobola okubeera nga yali mulalu ngaokuva yazaalibwa tategeera bwatyo kulwana kuba mayinja mulalu n'abalala abagwa mu tulu byonna betwogeddeko bano bakasiru kati abo omubaka sallallahu alaihi wasallam yabogerako mu hadithi ya al aswad ibn sari eri musnad ya imam ahmad yagaa nti arbaatun abantu bamirundi emeka bantu bamirundi ena al ahmaq naam al ahmaq ezonto naam kakati zonto bawula bagamba nti nabbi yakozesa zonto ate omulalu asobole okuyingira mimbabi awula bw'abanga zonto ono waka network akatinya nnyo obusiraamu tebumuvunaana mbeera ze ku duniya ate omulalu in the first place batebumuvunaana kitegereka al ahmaq wal harim ye muntu obusiraamu bwamusangawo yani gogezo genda okukola ddaawa ekyenjojo
otuuseyo n'osangayo omukadde ng'ali mu myaka 85 amagezi gagenze, kyebayita al haram bwe buwangaazi obutuuse mu kiseera ekyo ng'amagezi gazzeeyo afaanana ng'omwana w'emyaka 2 nam oba emyaka 3 alina kukalinga nga ayagala okutegeera ati osobola okumubuuzaako nakwanukula asobola okuseka naye ng'omulaba nti mbutuufu aweddewo. Kitegeerese bulungi? Oyayitibwa al harimu, eyembera eyitibwa al haram. Kitegereka? Kaakati eyookubiri otuuseeyo tayinza kugamba nti nno oba kati yabuwulirako naye yali mu mbeera nga tasobola kubutegeera n'abeera ng'afaanananga omulalu. Kitegerekese? Al ahmaq wal harim okusatu yani wa rajulun sahibu al fitra bitta so sitta sahibu al fitra n'omusajja sahibu al fitra amakulu obusiraamu bwagenda okujja nga ye yafadda. Bali abeeri sibamu kabaka eri emabega eyo musajja bagenda okuleeta obusiraamu Buganda ye nga yafadda taliiwo. Kaakati bittao fitra tao bwe bubumbwa naye fitira kyekiseera ekyo ala fatirati min ar-rusul ke kaseera akabeerawo nga nabbi abaddewo nam daawa ye esebengedde kumpi kuggweerawo ddala ow'emabega ng'ate nabbi omupya tannatumwa kuzza bujja daawa akaseera ako. Kitegereka? wa rajulun sahibu al fitira. Kakati omusajja oyo tuganyule mu nsonga eno biidhinillah watufulumyamukko ku musomo katono tusobola okugiggusa biidhinillahi taala. Abasajja abo bonna bagenda kujja yawma alqiyama buli omu yeewozeeko nga hadithi ya Abi Huraira neya Aswad bun Sari bwennyonnyola obulungi agambe al ahmaq amma al ahmaq fayaqulu Allah balese ku lunaku lw'enkomerero ali mu kwewozaako agambe nti ya rabbi jaa rasuluka owange omulezi wange ombakawo yajja aidha ombaka yenyini Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba nga bw'oyinza okugenda e Karamoja nga tebafuniranga ku ddaawa ne n'obatuusaako ddaawa n'osanga wabaddeyo omulalu abakkiriza ne bakkiriza oyo omulalu n'atakkiriza kubanga mulalu. Kitegereka? Jaa rasuluka ombakawo yajja wa inni la a'lamu shay'a nga sina kyentegeera eyo udhuru ekkirizibwa siwe kiri. Oli yali harim yali obwongo nga bugenze agambe nti wal atfal yarmunani bil ba'r nga abaana bankubwa obusa yani nga embeera yange titeina sisobola kutegeera yani siringa abantu abasigadde. Kati ate sahibul fitra agamba atya ma jaani min bashirin wala nadhir ma jaani min bashirin wala nadhir safuna wadde antiisa wadde omusanyusa. Kakati Allah abagambe nti nno la tuti'anna ngenda bawe ekigezo naye la tuti'anna muteekeddwa okubeera nga mugondera ekigezo ekyo. Bagambe nti kireete aleeta omuliro abagambe nti udkhulu nnaara muyingire omuki omuliro. Faman dakhalaha aligamba nti munnange twakoze endagaano ne Allah mukama waffe bw'atyo bw'asazeewo atambule agwolekere kanat lahu bardan wa salama jakumugusa emberera agenda gusiŋŋana nga muki nga munnyogofu ogw'emirembe. Waman lam yadkhuluha oyo yenna agaana okuguyingira ate agenda kukwatibwa ayingizibwe omuliro gwennyini era nga yalibadde ku duniya nga kiwaji. Tuyizeewo ki mu hadithi eyo nti abo bonna abataafuna abataalina magezi gategeera Allah ku nsi basigala bateekeddwa okubeera nga basigala destination yaabwe muliro oba ki oba jjana. Ekigezo ekyo tekikuteekako tekikutwala nnyo bwongo gwe manya bumanya nti nabbi yakuwaako N1 title yaakyo
ebisigadde ebya Allah biri perfect bijjuddemu obwenkanya obumala okubeera nti yalimu obulungi, ekyo kigezo yali ajja kukiyita abajja kukiyita ataali wakubeeramu bulungi, ekyo kigezo abajja kubeera nga akola ki era tetubogedde Sekalukumani ashabul fitra abo abaaliwo ng'obusiramu tebunakola butya tebunajja bonna bagwa omwo. Kitegerekese amakulu si nti byaggwa nti obusiramu tebwabasanga n'olwekyo bagenda kuyingira ejjana oba nti bagenda kuyingira omuliro kubanga baali bashiriku. Balina ekigezo, Allah alina okwekisasayizinga obwenkanya bwe mu bitonde bye, ate abawa ekigezo ddala nga kigezo ekimala abantu amaze okutegeera Allah bamulabyeko yawmal qiyama, balabye embeera ng'ekigezo ekyo mu buli ngeri yonna singa babaddemu obulungi baali kiyise, era abatakiyita nga be baali baddemu obuki abataalimu kalungi, abaali batajja kusinza Allah ku duniya. Kikumalira ewokuna anziruseeko ani amujjukira nedda olwokuna al ahmaq wal harim warajul sahibul fitra waliwo okunaawo bali bana ayo harim. Naam, lwaki temumunoonya mumunoonye nedda sobita eti tebamuleetaawo. Tayib, kakati sabi lwaki taliimu? Sabi ye lwaki taliimu? Kubanga sabi ye ekigambo kye kimanyiddwa, omwana omuto gwe twogerako yitibwa sabi. Ye embeera ye eryetya, mwana afudde wa mwaka, afudde wa myezi 6, afudde wa myaka 3, kigambo kiri kitya? Atfalul mu'minina fil janna, ekyo bil ijma, abaana babakkiriza ba mujjana, tekiriko khilaafu wakati wa baulama. Kitegeese bulungi? Khilaafu eri ku baana baki? Atfalul kuffar, abaana abashiriku. Abasinga obunyi balaba nti atfalul mushrikina aidan fil janna, n'abaana abafanga bato mu baana abashiriku bamuki bamujjana. Ekigambo ekirala kyekigamba nti Allahu alam bima kanu amilin, nga hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu ta'ala anha bwe kiraga ti Allahu a'lamu bima kanu amilin. Hadithi gandi utiya bisabi, Nabbi bamuleetera omwana omuto fasalla alayhi namusalira. Aisha naga tuba lahu, nga yesiimye usfuru min asafiri aljanna, kinyonyi mu binyonyi by'omujjana. Nabbi namugamba nti wama yudiriki ya Aisha, ate ekyo kijjeewa. Naam, ekyo kijjeewa okulamula bwotyo. Inna Allaha khalaqa al-khalqa ala aslabi abaihim minhum man fil janna wa minhum man fin nar, Allahu alam bima kanu amilin. Mu hadithi ya Abi Huraira kuliko kungereka Allahu alam bima kanu amilin, Allah yamanyi kiyali badde. Allah yamanyi kiyali badde. Kati nagattako n'ekirala hadithi agituledde tugenda kugiraba. Nagattako n'ekirala ekigamba kitya ya Rabbi, kitiibwa ndampadde hadithi na nsarafa obwongo. Kale soka tulabe hadithi inshallah. أقامي أربعة نعم يحتجون نعم يوم القيامة. طيب، وأنا أسود بن سري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم ويقيم بدي تبديكو إلي أن تتكو حديثه. الأصم يالوا أصم يونغ تويتا كسيرو أصم تويتا kasiru oli ayike endusu oyo asam. Wal ahmaq yadaka wal ahmaq nalyokajja zonto. Kati zonto ayingiramu abali ku mbeera tembi ennyo okusinga ye, nga abalalu abagwerako ddala netwa. Kati tuddeyo ku nsonga bibitiibwa, tubadde ku nsonga egamba Sheikh Uthmani mayigotera okutujjukiza wetubadde nedda wetubadde tubadde ku baana abato, abaana abato abashiriko. Anti tulina omulama we twavudde saga twerabirewo. Twabadde ku nsonga buli muntu asobola okutegeera Allah.
naye kati eno gye tukyamyeko era tufunireyo emigaso gyayo. Munnange osobola okuyingirayo munnange si gyobadde oyagala nosangayo enkenene nosangayo entuntunu nosangayo nabo n'obukukumba n'obuleeta si bwe kiri. Singa Shaddadi abadde onaali mbuuza entuntunu azimanyi enkenene azimanyi. Allahu alam. Allahu alam weziri oba nedda naye gwe obukwansokanso obumanyi? Obukansokanso bufaanana butya bwenkananga ya Allah. Obukansokanso buno bubalukisa emikeeka Sekalukumani akantu ako kawulidde otya? Biri byakulya agati bulukisa emikeeka Sekali Kirima obukansokanso obumanyi? Tobumanyi. Munnantebe yabumanyi. Omulya nnaka obukansokanso obumanyi sebu? Nsembyeyo gwe Seeka Jafar obukansokanso obumanyi? Enkenene zokka z'omanyi. Allahu akbar walillahi alhamd. Obukansokanso Allah wakitiibwa yatulaga obuyinza bwe n'obusobozi bwe. Nga bwe mulaba nti mu biwuka mulimu twanoonya ekiwuka ekiddugavu kiringa ng'enso bakiyita wakka. Mujjuke nga tukinoonya waliwo ekiwuka kiwunya kinene kiringa ng'ensolo sinekyo kinene bwe kiri bakiyita wakka. Mukijjukidde kiwakka? Kati waliwo wakka waliwo n'akasiisa akatinya ennyo si bwe kiri? Kale ebiwuka tugambe ekiwuka kye kisinga okubeera ekinene mu biwuka kye tumanyi. Ekiwojjolo kigwa mu biwuka ndowooza si bwe kiri? Insect. Nakyo ekiwojjolo tekigwa mu gundi. Kati waliwo akabo si bwe kiri? Waliwo akaloolo si bwe kiri? Ebyo byonna biwuka. Katulina olusozi, tulina akasozi, tulina ekiswa, tulina n'enkulukuku si bwe kiri? Ebyo byonna biri mu mbeera ya lusozi si bwe kiri? Tulina akatunumba kale ebifunvu. Sekalukumani Oluganda alutegeera bulungi. Kaakati nga bw'olaba nti Allah yateeka ebintu ebyo n'abiteekamu levels, kadhalika n'ebyokulya ebibala tulinayo fene si bwe kiri? Fene asobola okujja nga kaganda nga kaliko bifene bisatu naye nga fene esinga okubeera entono ku ebyo ebisatu etumalanga bwe tuli wano. Kisoboka? Ate mu ngeri y'emu Allah n'ateekayo ebijja bikendera ku sayizi mpola gino miyembe gino kedo ebigenda nga biserengeta bibyo kujjambula bibyo. Kaakati fruits ziserengeta mpaka kakansokanso si bwe kiri ssebo mu butono. Akakwanso oba kakansokanso jagotereza elafuzi Sekalukumani akakwanso eyo fruit ekyo kibala naye akamu bwe kati bw'okasuula mu kamwa tokawulira nakawulira kwegamba katini nnyo si bwe kiri? Olina okuŋŋaanya obuntu nga 10 n'obuyiwa mu kamwa n'obugaaya n'olyoka ofuna omulamwa n'obuyuukiyuuki. Kati obuntu obwo bwonna ebyo byonna bibala bya Allah tabaraka wa taala. Okuviira ddala waggulu eri okutuuka luddawa okutuuka eno wansi. Kaakati tubali twogera ku baki? Ku baana b'abashiriku. Nti abaana abashiriku bano balimu embeera bbiri. Kigambo ekisooka Allahu alam bima kaanu amirin, yani attawaquf fihim. Kyekitegeezaawo nti afudde Peter mutabani wa Yosefu bambika Peter kabadde ka myaka 3 k'ebiri kitundu ng'abasiraamu tugamba tutya kamujjana oba. Kigambo ekisooka Allahu alamu bima kaanu amirin. Kitegerekese.
ekigambo ekyokubiri nam kyekigambo kyokubeera nti nno baana bali mu jjana. Ekyo nno kigambo kiriko baulama bangi nnyo nti abaana babakiriku nabo bamujjana nga bakozesa hadithi ya Ibrahim alayhi assalatu wassalam ya Isra wal Mi'raj nga zitusobola kugigendako mu kiseera kino. Dhakira yange Seka Uthman ojja kunnyambako inshallah tunonyeze ku masala gano. Enzijukizange wali ekigambo ekyokusatu ekigamba nti abaana abo bali wamu ne bakitaabwe, yani kufaru mithli abaihim, bakubeera ne bakitaabwe, yani nabo bakafiri. Ene dhakira eri mukharbash qalilan twetaaga okubeera nga okitujjukiza omundi gwe tunaddamu ku meetinga insha Allahu tabaraka wa taala. Naam. Ate ekigambo ekyo kino byo kuvuga muno abaana babakafiri nabo bagenda babakala agamba besanga. Anti ekigambo ekigamba nti Allahu alam bima kanu amilin ge makulu gaakyo. Allah yamanyi kye baali badde. Abo bagamba nti no bakugezesebwa yawmal qiyama. Bagenda kugezesebwa yawmal qiyama. Kitegerekese? Naam. Era abo mbujulizo baleeta aya suratul kahf. Naam. Fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Oyali mwana w'abakkiriza naye nga balaga nti embeera ye yali eraga nti nno tiyali wakubeera ki? Tiyali wakubeera mulungamo oyo al-Khadr gwe yatta ng'ali ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Fakhashina ayurhiqahuma tughyanan wa kufra. Yemuko adilla zibakozesa okulaga nti la tekiri automatic nti omwana w'omuki abaana babakafiri batekeddwa kubeera nabo bali bamujjana nga abaana babasiraamu. Almuhim bigambo ebyo ebiri ku mwana oyo. Kyomumanya nti omwana w'omusiraamu muteeke ebirowoozo ku kino, omwana w'omusiraamu aliko ijima, aliko okwegatta kw'abaulama nti wamujjana. Wabula tambihi tetukkirizibwa n'akamu n'akeddagala kumulondo baamu n'erinnya lye ne tugamba nti sula kasula ak'emyaka 3-5 katabani ka Muhammadi kamujjana kubanga kafudde kato. Tetukikkirizibwa atakyo kikola. Kyekimenyawo kyekitugaana ya hadithi ya Aisha. Yali mwana muto nga mwana mukkiriza, mwana w'abakkiriza, nibamuleetera Nabbi amusaalire. Aisha naga tuuba lahu usfur min asafiri aljanna, nga yeesimbye ekinyonyi mu binyonyi by'omujjana. Nabbi naga nti wama yudirik, ate ekyo kijeewa. Yani netutegeeza tukkirizwa kukyogera mu ngeri ejjeno ti abaana b'abakkiriza bamuki bamujjana. Tetukkiriza ku specifyinga muntu nga individual. Ekyo ekyomuntu tukirekera Allah subhanahu wa ta'ala. Nennamuleeri jjeno ku baana b'abakkiriza ti bamuki bamujjana. Kitegerekese? Ababakafiri nga bwe muwulidde baliko ekigambo kibateeka nabo nti balinga nga abakkiriza bamujjana. Abakozesa hadithi ya Ibrahim gye tugambye empanvu, Nabbi we yamusingana mu Isra wal Mi'raj ng'alina abaana. Ne ekigambo ekyokubiri nti nedda bagezesebwa yawmal qiyama. Allahu alam bima kanu amilin wa hakadha. Kati nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe twagala okuwunzikira, n'akadde nkalaba nkatambudde nti buli muntu alina obusobozi obutegeera Allah tabaraka wa taala. Buli muntu alina obuki kasabeera nga mulamu. Ekyokubeera kasajja kaavu kapakasi tekasoma, yani kali deprived, obulamu bwa kali eyo ku lusaalu katema nsansa bwe kavuba obuyamba. Naam. Ke katoba n'enkima n'enjobe kabeera eyo kuba misota. Tekikajjako kuba nti Allah akabanja okumusinza. Allah bwe yatonda omuntu n'amuwa obwongo, yafuula ensonga y'okumusinza nga ye basic, ng'amagezi omuntu g'akozesa okubeerawo ebbanga likamala nkavaayo ne kajja eno ne kabona ebyokujja mu tawuni ne kagula katooti k'omwenge, ne kamanya nti nno kalina okubeerawo, ne kaluka ebiwempe, ne kamanya okulamuza n'okutunda. Ebyo byetaagisa amagezi
n'atega n'ensonzi n'omusiŋŋaana ng'ali eyo obwo obwongo bungi nnyo bw'aba akozesezza okusinga obwongo bw'okumanya nti ayina eyamutonda ateekeddwa okumusinza. Obwo obwongo bulimu ekiseesi bungi nnyo 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 ekiyitiridde. Kitegese bulungi n'okulaga nti bungi nnyo teriiyo tosobola mumusanga talina kyasinza. Era omusiŋŋaana either ayina iriziye eyo wansi ku lusaalu kitegerekese nga munnange enako ne watuuse ku byobuwangwa ng'abakwata n'ensobi kakati negundi enakubeera bwekiti kakati ateekeddwa okubaako n'omugabo ku by'omwoyo. Teriyo muntu ali awo nga yeetongudde ng'atambula bw'ati nga nti either yakwata ku bulya shiriki oba avaayo ku Sande n'ateeka bayibuli mu nkwawa n'agenda neegatta n'abakatoliki mu gundi. Kitegeeza nti bw'obwongo obuluŋŋama yali abukola atya yali abulina aye nga butera okugamba nti nno tebwetaagisa kubeera bungi okutegeera nti olina yakutonda era alina kyakubanja ekyo basic kwegamba kyekintu ekisigaddwa okubeera ekiri minimum omuntu kyateekeddwa okuba nga akirina mu bulamu bwe. Era nkweky'okulabirako kakati singa abeera muwala nga yali ku lusaalu ng'ali mu mbeera efaanaganako bwetyo naam n'omugamba nti munnange waliyo omusajja ayagala okuwasa musajja mukulu nti ali mu mbeera subhanallah musajja mukulu naye akyalina amaanyi bw'aba atambula tewali amukwatirira n'akacupa ka ulwenzooli ak'amazzi akyasobola omwana wattu keekwatira. Naam kigambo kyogedde ekyo kiwulidde oli mu kunywezaawo maanyi ga musajja naye oganywezaawo ogamba okumanya akyesobola n'okukwata akacupa k'amazzi aka lwenzooli n'agenda tewali agamukwatira newaba atambula tewali amukwatirira. Oyo omuwala ali eyo gw'olabanga atategeera ali eyo simanya mukubanga olw'obwavu bwamukakanako teyasoma teyakola atya abakulidde ku gundi agati kiki tebamukwati oyo afuna mangu fikihi akiweesa mangu mbongo namanya nti oyo sheba faani namanya nti oyo luwedde ku mpagala kiki amanyi go gatenze naki nakuba ndi yekwatira akacupa ka lwenzooli nakuba nti bamukwatirira ekitegeeza luwedde ku mpagala so nga gwe ebigambo bireese onywezaawo maanyi ge naye okulaga nti amagezi agayina mu bujjuvu akibala mangu naga nti abanga bamuteera nakukwata kagundi bamuwaana kukwata kacupa ka lwenzooli kitegeeza yaggwawo ddooyo era n'amugaana. Kati ag'amagezi oyo eyo fikihi okutetenkanya okwo kungi nnyo 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 okusinga Allah kyakubanja kutegeera nti woli ku nsi nga tewali nsonga lwaki woli okujjako kubeera nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Kati watya ng'olina n'abakunnyonnyola n'abakujjukiza ne boolaba abali ku mulamu ogwo bujjako mu katale n'olaba abasiraamu nga baaziina n'olaba abasaala n'olaba abagundi watya nga munnange la hujja tewali hujja eri ku muntu rusulan mubashirina wa munzirin lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul okujjako nga tiyafunako kumanyisibwa ku kintu kyonna kikwatako ku ddiini oyo aba afaananye nga bali wa rajulun sahibu alfitra. Era ku mulembe guno akyasobola okubeerawo ng'ennamulaye efaanana ng'eyabali ng'obusiraamu tebunnajja baafa ng'obusiraamu tebunnajja mu biseera nga bamwanga tebannabaawo yani emabega eyo kasa ddala abeera nga waali tasobodde bali karamojja eyo tebasobodde kutegeera ku busiraamu wadde ennamula yaabwe efaanana ng'eyabali kitegerekese era bajja ku nnaku ne bagezesebwa. Wafaqa Allahu al-jamii lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.